Shaki Media yiji kwetuli tugenda kubeera nga te munnange twongera okutangaza mugo omukyala ali eyo ng'ogamba tesuubi byanzigwamu natuuka wano wendi byakoma buli kimu kiganye okitegeera mukwano tukomyewo ne programu yaffe yandi mukazi nga egenda kubeera ku Shaki Media nga bulijjo abantu bangi mbadde mwebuuza Shaki ate kino Shaki ate kiri so tugenda kubeera nga tubaleetera abakyala ab'enjawulo abayiseeko mu bizibu gwe byolowooza mbu bitono bakubuulire bo bawangudde batya okubeera nga bali bulungi nga we bali amannya nzise makulu Shakira ate munnange katweyongereyo n'omukyala nyo otusanyusa okukola nange okusanga mukwano ogenda kwongeza ku ddoboozi nange okusanga nnyabo amannya gaffe amannya ze Zubezaki Zubezaki akola mulimu ky'essaawa zino essaawa zino nze bampita oba muyiribi bampita oba omuntu akola guno naguli atazikiza buli guliwo sinyooma mulimu oguli ogwendaba nga nsobola nga nkola kasita guba nga guleeta akasente nga guyingiza asobola okufuna rent wamu n'okuweerera abaana omukyalo ono nno omuzannyi wa firimu kyerabidde okubagamba era agenda kubeera nga abatangazaamu ku biki omukazi by'otuukako n'ogamba nti bannange wano wentuuse nnemereddwa wano wentuuse kiganye lwaki tukkiriza mu bulamu ne tugamba nti kati wano wentuuse kiba kiganye nga te Katonda kyakuwadde kyansi y'obulamu mu programu ndi mukazi tukuleeta stories ez'enjawulo kubeera nga tukugumya n'okulowoozesa nti si ggwe wekka ali mu mbeera gy'olowooza nti okola ki nti olimu Zubezaki ayingira atya firimu ayingira atya yakasooka enkubuuze embeera y'okuwalampa ebimotoka bino eby'amatooke wali ogituuseeko okuwalampa anti engeri gye waŋŋambye nti okola mu matooke ne mmanya nti omuntu yenna bw'abanga abadde asuubula amatooke ateeka okuba nga n'okuyiribwa okuja kukola ki mukwano ekimotoka nkiwalampira ddala ate nze nakunyumiza nakiwalampa nga ndi muzito olubuto lwali myezi 7 nga mpalamba ekimotoka nengenda embalala nensuubula amatooke nagendangayo Lwakutaano nina omuntu asoma ali mu bebi ng'ate naye nina ogenda naye oli muzito wa myezi emeka 7 nono nina omutwala taata akola safaari alina okuyiriba ate kati mulekera omwana ali safaari agende naye kusinza aba alina okubeera naye n'empambana tuuto mpaka mbalala nga gy'osuubula amatooke ate nga bwe ngenda sikomawo ate so agenda nodda njagala onyonyole bulungi omukyala atudde eyo agamba nti buno obulamu oba musajja yalina obubeeramu omusajja yalina okubonaabona yalina okuwalampa ebimotoka by'amatooke twagala otunnyonnyole obulamu bwo bubadde butya okuva gy'ovudde okutuuka w'oli essaawa zino obulamu bwange nno nze sijja kugamba nti bwangu sijja kugamba nti buzibu kubanga nze ng'omuntu sizikiza nemerako ate njagala nnyo omuntu agamba nti ogwo omulimu gukolebwa musajja nga ngamba lwaki omusajja aba agukola nze sisobola amaaso g'alina ge nnina twawukana mu butonde enkula gye twakula nze ekyo kye ŋŋamba n'empakanya ne ŋŋamba bw'aba omusajja asobola okulinnya ekimotoka nange nsobola kubanga nze ebbanga lye nawalampira ebimotoka nga ntunda amatooke nengenda nensuubula amatooke era lyebbanga lye limu kuba bw'osuubula olina omakinga sure nti emaali yeetuuse kuba mu biseera biri nga nakafuna ssente capital gwe nalina yali mutono yali wa mitwalo nga 2 nga ntikka katanda ka mmotoka like taxi nga bw'oziraba kati emitwalo 2 ng'osuubula oba otikkamu amatooke nga genkana gatya obungi kisinziira kubanga nsobola waliwo gabeera nga gasente ntono ng'ogenda mu lusuku n'otema ne baga nti eryo liviirayo ku 4 liri medium liviirayo ku 3-5 sijaga nti gali 10 gali 3 kisinziira embeera mw'osanze n'akatale we kali n'omusuubuzi gw'otuuseeko abamu bansaasiranga bambi kano k'abaana kano nkasuddemu olw'embeera gye nalingamu naye ng'ate nze saayagalanga kunsaasira zoyo omuntu ansaasiranga ampisa bubi oba onnyoomye njagala olabe nti bambi kikazi kiyiribi awo mpulira ssanyu litya mulimu nze kubanga oyagala nnyo ssente y'ekikazi njagala nnyo ssente nnyo ey'ekikazi anti kati abakyala tulina obuzibu bwe tusanga nti twagadde nnyo abaami otuwa ne bakubikira omufu ewammwe mu kyalo n'olinda okubira yagenda safaari akuwakana n'ogende mu kyalo ziike anti ekyo kiba kitiibwa kya mwami waka kubanga omukyala alina buli lwokwata essimu n'otegeeza omwami nti munnange kino na kino kiriwo ekina ddala omukyala ng'oli mufumbo kati bakyetwala ye abasobola okwetwala ye yeggalira ye okitegeera ekyo kyempakanyiza ddala era kyekisudde ennyo abakyala kigwalinda bakugulire always gwalinda basasule ku fiizi bw'oweerayo ke mwana ekitundu wamuzaala wekka oba taata we yamukakatako yekka
n'ofiirwa n'okuba anti gundi afudde kati nze essaawa mmeka nteerako ssente bamunzibulamu erinnya ezo z'okola ziddawa nze ebyo mbiwakanya era kyekinkolese ennyo obutakowa kuba nze sirina mulimu gwe sikoze amanda nga suubuddeko bwe twasuubuliranga ensawo 40 nga suubuddeko ku nsawo nga ya 60 nga suubuddeko ku nsawo ng'erinnya tugigula ku 8 manye essente weebonyaabonya ne ndowooza nti ne munnange naye aba yeetaaga obuyambi waliwo woolaba nga wakalubye abasajja abo bakalubirizibwa natya n'okudda ewaka nga akatimba gambe ntya agenda kuntusiza mu bizibu anti abasajja bano olumu lwaki tetubasaasira kubanga omusajja yennyini yateekawo ode waka nti saagala mukazi akola ewange tewajja kubawo basajja babiri sijja kuyingira nga n'omukyala akola ki ekyo nakyo weekiri ate kati awo nze ntwala omukisa okwebaza oweewange eka mwana twayagala nnyo nkole kati abo be batono naye ate nze ndaba nga oba sijja kubavuma kankireke kubanga nze ngaza omuntu ndaba nga kibi omukyala nze ngamba bw'aba akola alina kyayamba ewaka kuba kati nze nga nze nasuubulanga amatooke naye nga sisuubula matooke go kansuubula ennyanya nsuubula obutungulu okimanyi bw'oba osuubula ebintu ebyo gwalaba ewaka nti tebiriiyo naye bwe biba nga si by'okolamu agenda kuwa omutwalo guleme kumala ate oyombe amanda ga 200 kati babula gabala obummonde babula kubala 8 naye bw'ogenda mu katale enguza gye baguza omusuubuzi si gye baguza gwe omukazi atakola alinda kangende wali mama nacho alina akalobo ka nnomi 2 nze byonna nva nabyo eri enjawulo weeri nnyo naye bw'anansibira ewaka omwami n'embeera nga sikola n'amanya nti eri ebintu bya kebbeeyo obuzibu abakyala bano bwe basinga okusanga kati kansooke nkize ku sayidiyo ebiseera bye wasuubuliranga amatooke wuuyo osuubudde amanda wuuyo oli ku kino omwami yabeerangawo ng'agenda n'akola n'adda mwami wange wa safari bannange sisobola munnange nze bufumbo bwa boarding njagala omwami nga tambeerako nnyo nga tuli awo buli kasaawa twerabako bwadde bw'okuba engatto bwadde bw'ogolola nsobola nnyo obwadde nga mpummulamu bw'oba toliiwo neekeja laavu ekomawo naye buli bw'obeera awo tukanisa negamba obuugi tobulaba wali weeyiiremu sokoleke twatuuka dda ne mu mbeera y'okuba ati kati obufumbo bulimu boarding ne mubaamu ne gundi nedde gw'oliwa obufumbo bwa boarding bumenya munnange naye olowooza tebumenye nnyo ku basajja bano batayagala kulabirira bakyala waka obufumbo abasajja betwogeko essaawa zino munnange nfunye ekizibu omwana mulwadde oba omwana ku ssomero bankubidde simu omwana ali bwati ne bwati abasajja babatayagala kukwata ssente kulabirira waka olowooza si abasinga okusanga obuzibu obwo munnange nno kyangeri 2 omusajja wa safari nza nnyumira kubanga wano wagenda okuweera omutwalo wali azikuwa lumu noga nti omuceere nguguze mu nju mweguli omunnyo ngulina sabbuuni mwali ndina waddembe okulwaza omwana nga si mulwadde bwe bufumbo bwenkunyunyula obwa boarding nti bubi kati awo wadde buli kasaawa waali omwana oluyasimula bamutwale mu ddwaliro yamutwala kati eyo enjawulo naye eba ennuma so kati bwe mba njirina akasente ako bwe mba nkayina nga nkamukubyeko ng'akampadde nja kwongera wano nsuubule ennyanya abadde asuubula ez'akanana nsuubule zaagumu 2 kakati mu bbanga lino lyomaze nga ojja osuubula kola mirimu gy'olinnyo dda wano na wano tofunangako okusoomoozebwa kwonna na mwami kugamba nti kyalo ono ntandise obutamwesiga anti kati ate nze era kyenkugambira nze abamu bampita mu kiga si nti ndi mu kiga nze nnemerako era ngenda ne ŋŋamba singa ndi musajja saagala kunfuga ontabula nga nninamu ebiri gyange nga nzirako eka ewaka ew'omwami ewa maama gye batangoba bino ebintu byakyukamu kuba nkugambye bw'okola akasente onyumirwa obulamu nze ebbanga lyembonaabonedde nina akayumba kange we nakazimba n'ettaka lyange eno tubonaabona nakupangisa naye eri ninawe mpulimuliza ebirowoozo naye kati olwo omwami oba omuzimbye muzimba era tulina bye tutuuseeko naye byesaamusanga naye ti omuntu wemba kusanze mu muzigo gwa 8 ng'osobola okusasula omuzigo gwa 4 mba nina kyenkwongeddeko lwaki omwami aba akyasigala mu mbeera y'okuba nga apangisa nga mwandiyagadde afune awawe saagala saawa zino nnyinza okuba sikiwagira munnaayo okulima kwannemeramu wadde sikyabisuubula bwe twagula kati tulima bulimi mwandigambye nti muzimbe w'ennyumba tulima ekyo kituufu oba omwongeddeko twagula ettaka lyaffe we twaligula wali mu kyalo kati tulima bwe likula bwe walikula nga tutunda nga twezimba bw'oba oli awo kati obufumbo buno obwadde muddako ewaka omwami ng'akomyewo n'omunyumiza ku biki ebikusoomooza ng'omukyala mu mirimu gy'okola
Kubanga connection embuze. Anti kyenkunyonyodde nti obufumbo bwa boarding omusajja bw'abanga waali nnyo bw'ati akutama naye bw'aba taliwo n'akomawo mwana gwe oyinza okwekeja akuja akanywera mu budde ejji ne mulisiikirako omuwogo n'olyoka omunyumiza ebikusoomooza nti osuubirayo akasente agenda kukwatirwa ekisa naye mba muli buli kasaawa mwerabako budulojjo mwakuli mu nnyindo kiki bannange nasuubudde ennyanya ngenza okutuuka maama Nanki ng'atunda bibiri kyokka nze okusinzira ebboyi gye nsuubudde buli nnyanya ya 3 kweganuula nga obulamu bukalubyemu obulamu bwankaluubirizanga nnyo nga nsuubula olw'okuba nali muzito nakeere wange okuva mu katale okujja wenkolera ate okusinzira nti twali mu competition nti neiba wange yaleetanga ebintu layisi omwami we yali asuubula nnyanya ng'ate nze nnina kwerwanako nzekka olwo nga gw'osuubula ki twasuubulanga bifaanagana ng'ate emidaala gyerinaanye okubawo bigere binanga oli wa neiba ng'era obutale bw'obumanyi ate nga byetusuubula byebimu mukene yooyo nnyanya zezo obutungulu bwe bwentula zeezo byebimu naye kati nze ekyandeeteranga obuzibu nasookanga okutwala omuto ku ssomero jjukira omwana wa bebi togenda mutwala 12 nalindanga ne bukya nange ndi muzito nasuze neekekejja nankyuka eno neekyusa wano sijaawo wano siteredde ng'olubuto bwe lubeera kaakati namalirizanga okutwala omwana kusomera okumpi nga tuli mu ssaawa emu kitundu ogenze mu kayisanyo osuubudde ennyaanya osuubudde obutungulu gamatooke nagaleetanga lumu saagula nnyo mu butale bwa lejjalejja nasuubulanga ku ttoto wano Nansana bwe nasuubulanga okusinziira gye nali mbeera nti nali mbeera Gganda eri wansi nasuubulanga ku ttoto naye nga batuuse dda balonze nalonzeemu dda wano webagambira nti zino ennyanya 810 otuuka mulimu kati 12 ate ng'olina okusubula kubanga bakasitoma bazibu babuzaabuza kyotalese munnange kyasaba kyotalese kyasaba ebiseera bye walinga oteeka ku mudaala nga gwakatale gwa kyalo nali nakuba nze njagala nnyo ebintu by'okukyusa nali nakuba omudaala nga gukasa ne neiba wange obujja nga nakola ng'amadaala bweti nga mpanga nti eno level green pepper biriŋŋanya ntula ng'ate buli kasaawa ennyanya nsiigako akabutto mbuuza nti otya nakwatanga akasiponji ennyanya n'engisiimuula bwenti kati akakabutto nga ebeera enyirira bweti njukaddeko n'agamba eyengedde ne bweba ebulamu bakasoma bagambanga bannaye kantwala eno ng'ebeera etukula buli lw'oyonja ekintu kisikiriza omuntu naye buli lwekireka nga kiddugalaga andaanaye teefa ukagende wa maama gundi kati wakola otya okuddamu ate okakinge up n'abantu bano abaliwa bano b'okola nabo benkola nabo tolaba anti ako bwengambira tolaba nti ewaka omwami aba yeetaga n'abawo kubanga buno obudde bwe wandimaze ng'otwala omwana ku ssomero omwami amukutwalirayo gwe n'ogenda mu katale kubanga naye aba agenda kukola gwe tokimanyi nti abasajja batya ku ssomero kubanga fe abazadde tulina n'eŋŋombe egamba nti nze ndi single mother omusajja ne bw'aba gy'ali basobole okusalira kasente gwe tokimanyi omwana bw'aba asasula 8 okaaba n'omuganze nkubuulira ono omwana wa kikazi bw'ogaana okumpa tajja kusoma ne bakuwa emitwalo aga n'ojja n'omugamba batusaliddeko nno nnyo era bannyigiriza mwami emitwalo 6 naye nga gali 4 akati bw'omaliriza okumunyoya nti gali 4 ate gwe n'oyiriba n'omugamba tolinnyanga ku ssomero kati ekyo maze kimuteekamu ate omugamba ntwalire omwana tekijja bwazuula ekyama kyo kasente oba okyakafunye ate oba okyakafunye kaba kaganye era nze nkimukakasa ne mugamba naye batusaliddeko munnange Headmaster abadde mukambwe naye mwegaidde ne mugamba nze munnange taata waabwe simanyi gye yalaga naye nga gyali kubanga lwaki kati naawe waliwo ne lweyansaasira nga nangamba oba nkutwaleko kumana ne mugamba olubuto olujja kunnuma nina okuba nga ndi mukazi mugumu nina okukola exercise nina okuba nga omubiri ngukolesa n'olubuto natuuka nga nenda nga nkondoose abakuyitanga omukiga be bali abatuufu nze nafuulanga ensawo y'amanda bweti bwe bati ne njikuba ku kayumba ne ngisimba ng'oli lubuto nga ndi lubuto lwa myezi mmeka kati awo nali nkonya 8 onaatera okuzaala ngenderera awo nga omusajja yali asitula ensawo y'amanda oyo alina akantu ke yakolanga ne kanyiiza mu kiibi baali bamuyita mu kiibi yaliwo olugavu nze simanyi na miziro omusajja yali bwati ng'atikka amanda kati ng'ensawo okusaza bwati ekkuba agamba ngituusizaawo 2000 nga mugagireka awo ze 2 njaziguliramu abaana ekikopo ky'amata kati nze nagifuulanga ne ngifuula bwentyo ne ngituuka ne ngisimba ku kayimba ne ndyoka nekuba enkondo nti mpumula annanga olubuto olwo sindisa ensawo nga mmeka
Saalina bulungi ssente zaalinga ensawo 2 naye kati ezo 1000 nga ndabo ziwa omuntu zigende zityo nga zikaaba yazisuubulamu enkyentula ne bbiriŋŋanya. Obudde bwakeererangamu ogenda okusuubula abakyala abasinga obungi abakola emidaala ku kyalo ewaka olwo twogera ku maama atudde waka agamba nti nze nina akadaala naye nfunamu kitono nga gwolowooza kyekitono. Abakyala bano bagamba nti ebintu ebisinga obungi balina bisuubula mu katale. Kituufu? Ennyaanya nga bonagamba nti dipo y'engoye eri sayidi wano dipo ya kituufu ebintu byonna birina kubeera balina bijja mu katale awo? Kituufu kubanga buli abanga mulimi atuusiza mu katale ebbeeyi eba wansi naye buli lwogula ku munno nga yaguze bwe bamuguza ennyaanya 12 gwagenda kuguza ennyaanya 11 oba 9 akugambe n'okugamba yalinnye. Bagamba Abaganda bagamba yeetukidde tanywa matabangufu wali gaba tegannatabanguka wano gaba gatabanguse. Tuzzeeko emabega katono nnyo wano nga okyasuubula. Obulamu bw'okusuubula obwo ng'oli muzito wabuyitamu otya? Nayisibwanga bubi. Kale bakunyuuma olina kusuubuza kukekejja n'okutamye oba olonda ne wajjawo ayina essente nnyingi naga madamu sooka olindeko bako tulandaba oli muzito ne basooka balondamu cream. Ate era nze munnange nabonaabona nnyo n'okusuubula kageri ke nnali omuzito n'obudde bwe natuukanga mu katale nkunnyonnyodde nti bwalinga bubi balondangamu ebirungi ze natuukanga n'ensooka njoyo akanaanansi nnywe njiweyo. Kaakati w'omalira okunywa akanaanansi otunule mu bunyaanya mudaala tonnaguggula tonnayera oba okyakekejjala nga ssaawa 6 ate olina okukubira owa booda aleeta omwana oba olina okuleeta omwana okunyaka yunifoomu. Nze ebintu byanvundanga nako nga ndi muzito byansalanga nnyo ng'ate nteekamu. Ate amatooke tegayinanga nnyo buzibu? Munnange amatooke gaalina obuzibu. Buzibu ki? Ebyensula bino bye nasulangamu nasulanga bubi. Mbadde manyi omuntu waba agenza okusuubula bagamba mpulira abakyala basuubula naddala emmere bagamba nti azuuka ssaawa nga katugambe nga 12 n'alinnya emmotoka oba alinnya ebbaasi oba kisinzira kale gy'agenza okusuubula oba Mbarara oba Masaka oba wa yonna n'alinnya n'agenda. Zigenda okuwera nga ssaawa 6 ogw'ekiro 7 aba akomyewo ne Kampala mu mwasulangayo. Kaakati oli omwami twatemanga mu lusuku lwe Saturday na Sunday. Kati kageri ke nalina omusomi bwe yavanga ku ssomero walingawo omwami abagendeyo okutema amatooke baayinanga kiroole nga kinene. Ze mwana tunnagenderanga mu kiroole n'omuto n'olubuto lwange. Akati ne tutuuka gye tulina okutuuka Embalala eyo tetwakomanga mu katawuni twayingirangako munda kubanga ensuku tezisobola kuba mu tawuni. Akati bwe twayingiranga munda n'olyoka onoonywawo okusula. Loogi bakugamba 2. Kakati nze ate obwongo bongamba mmogoleko 2. Kyokka olina obusente butono. Bwalinga butono mazima. Nazannyisanga 5. Akati ogamogolako 2 mba ndabanga eyeeriddemu olukwe nange kennyini. Kubanga olusi nakoleranga muloni mama gundi mpa n'obubiina buno bukashirawundi. Alla nabanga mugagga nze ate saafunangako kashirawundi ne siriako nkoko. Emenyanze. Njireke egende bwekyo. Bwe twagendanga okusuubula walingawo omukadde yatuyamba. Mukadde yalina ekiyumba ky'enkoko. Yalinga alundiramu nkoko. Kati bwe yatuukanga nga afulumizza enkoko yatuwanga ow'okusula. Naye nga si wa bwereere. Twasasulanga 10 ezezi. 15. Nga ze tumuwa. Awezo nga nzimuwa ndi mumativu kubanga omwana wange natambulanga n'akabulangiti. Ne bannange. Nga ntambula n'akabulangiti nange nina okwesabika kati nga nze nakubangako abaaya. Nembulira muli nono ne musabika ne muteekako ekyokumuli. Yajjanga kutema kati nga buli gy'okoma okutikkako enkota ze ssente twatikkanga enkota abantu nga 6. Kati nga buli omu obaako ennamba gy'olamba amatooke go. Nze nayuzanga ku kigundi waggulu bannange ne basiigako langi abalala basalangako X abalala baakolobozangako amannya gaabwe bwe batyo. Kati wana mukugenda ogende kuba mbinnya omwana bwazuukuka bwe yeebaka bwaddawo naye bw'osumagira weweekanga bw'osituka. Kyokka n'otuukawo ogenda okusula naye nga mazima gali nti banno baweta wali n'obagamba kanzije mala ofuna ku kyokunywa tebaddamu kulaba. Tojja baga nti nasse mu kiyumba. N'ogende wa mukadde. Nengende wa mukadde bambi. Ne twebaka mu kiyumba. Oyalawo akabulangiti yatuwanga ebiwempe.
kati ng'ogwa ne weebika ng'osookawo kiwempe wansi sookawo ekiwempe wansi kubanga bagamba nti enkoko zivaamu buno obuki obuloolo ebintu byakyuka yafuuyiranga yalundanga zino braira braira ng'amala n'afuuyira yafuuyiranga n'akiwa obudde kuba atinyoya n'atugamba yafuuyiranga n'akiwa obudde okuzzaamu ziri nga wano wawoze ng'amaze okutta obulwadde obubaddemu buli bwonna olwo musuzeyo mumazeeyo ebbanga ki naye bakangayo ekiro kyentuuse olwokutaano n'olwomukaaga ku sande ne tuvaayo sande bw'wamalanga okutikka emmere ng'ate osuubula olinnya ogende wanaagikuleetera ofune owakagaali omutikka enkotazo ositeeke mu kayumba oggalewo olyeke weebake twamulinda nga n'atuuka nga obudde nga bugenze essaawa nga ziyingiranga mu emu oluusi mu bbiri bw'aba akeereyo ennyo eno ew'omukyala gye mwasulanga ng'otema n'ofuna owakagaali bw'abaawo abasitula aba n'abavubuka abo abatikka ku mmotoka omuwaayo 10,000 n'akutikkira oluusi ne mukadde n'agamba muyambe muwala wange muzito n'akuyamba olw'ekyo ne batikka ku mmotoka kati bwe bamala okutikka naawe ne weebigika swi n'ogenda tosobola okweyuna banno balema ate kukyusa matooke go oli yagira nga nti nze saalabye laamayo taate natutte bwe batyo kati wapapanga n'oyimirira woyimiridde ate era n'oyimirira mu mpewo n'omwana bw'otyo so n'abantu abagula emmere nemmenyeko mulekerawo okuyombesa abantu oli ayinza okuba nga emmere yava eri nga yagimeguddeko nti buli ttooke nnyo dimegulangako eminwe ebiri ogwa waggulu n'ogwa wansi aba agiramba omanyi nti nze sigigula emmere gyensanga emeguseeko munnange baba bagiramba kubanga abantu bazibu nnyo abantu bazibu mulamba wano emmere nga yalonze ate nze munnange olaba nze oba ne bennasobolanga nabo balina mutima mubi kubanga nze kageri ke nnali omuzito nakekejjananga nnyo n'okkoowa n'ekimotoka mwentambulira nalwangawo n'okuyingira ennimiro kati natuukangayo nga batemya amanene batemya aganyirira bakoze batya nalwawo kati nga ntuuka n'ennonda mu bolonze bw'ofuna kyansi nga waliwo eri asigalidde waliwo eri akoze litya bwentyo naye nga toli bwatuuka eri nalaba nga omanyi emmotoka bwetuuka wabeerawo abajja nga bagigoba lwaki tewayogeranga ne mukadde kuba kati yali already amaze okutegeera nti ono muntu wange n'omukubira akasimu nti ntemerayo y'amanene kaakati waliwo engombe egamba nti omugagga ayogedde naawe omwavu oyogere oli amukubye miliyoni alinde nze gwatamanyi oba naze na 200 oba 300 nze akekejjana kubanga nze natuukako n'ekiseera nga ssente zigaanye olw'obudde bwe natuusizangamu emmere n'okkekejjana oluusi n'okkola ne sigendayo ne gengera ng'oluusi nkolera muloni n'omuwa n'omusindikira kati oli amuleetedde miliyoni nti eyo tolitema nina ow'olubuto yanzaala olaba ekyo kijja tasobola yagambanga banno nno bali mu lusuku weekakabe era nga bwakugamba olina kwekakaba yali mwami nanyini nnyo ya bizinesi yali abitegeera mukyala bizinesi yo nnungi bizinesi bw'oba ogitegedde n'oluganda omugobera wala n'osooka okugusa ekintu kyo naye bw'aba akusabye omutwalo muwe naye tomutwalayo ayinza okukomekereza nga ate abikwonoonedde okumutwalayo ate lwaki munnange nno ab'eŋŋanda bazibu buli w'omulaga gy'ojja ssente abaafu bakulaba nga gwakugjayo aba ayagala awo wennyini olinako ababukaabi buli lukya olwo tuvuddeyo tukomyewo mazze otandise okusuubula okoze buli kimu omwami kyamutwaliranga bbanga kyokkomawo okewaka wiiki naye nga mpulira nabo bimba njagala amaleyo omwezi naye nga wiiki eyo gyakomyewo takwongeramuko kapito anze sente yampanga naye nga sente enfuna gye nazifunangamu nkunyonyodde nti bwe yajjanga ng'agamba nnyinza okujja ne babika tulinayo omulwadde oba nnyinza okukola bwe nti ne bibeera bwe bityo oba omwana ayinza okulwala kati yambaliranga sente zange ez'okukolesa mu wiiki kati ate kageri kendi nti sinze nali nesasulira nti nento era namukubiranga akameseji ne kasoma kati embeera eyo nakwatanga akasente kange nga bwakampadde omwana omutu sobola okulya emitwalo 2 bannange kati akasente ako nakongeranga mu bizinesi yange nze muli nakirabanga ze yampanga yali tampaza kukozesa alabika yali ampa kwongeramu naye nga tajja kinga nti kati 10 likole booti wabula yalekanga nga ebaga nti bw'oba owasa omukazi towasa figa wasa mutwe yalabanga ng'omutwe gwange gukola okumpa sente ezo kuba omuntu ajja kugamba nti kati kwata sente zino 10 lyongere muli yangamba ngezo zikuyambeko nyinza otuuka eyo ne bigaana nyinza okutuuka eyo ne biba bwe biti so kati ng'akola bw'atyo zikuyambako okutambula olwo bizinesi eno ey'amatooke n'essawa yakakati gy'okyalimu wagimalamu bbanga kiwoba tokyagirimu emyaka 7 nga ngikola emyaka 7 nentuuka nenjivaamu olw'effitina z'ebyobutale
wabeerangawo kati nakeeranga ne ngenda Continental. Kati bw'ogenda Continental munnaye gwolekera neighbor n'omugamba munnange Mama Shani ondabirako ekiri ewange. Munnange tewali buzibu n'oba obulamu biki n'ogenda. Bw'agira kati oba omuwadde chance bwe bw'omugaa nti enkota ngitunda gumu kitundu ewuwe ng'agisala ng'agamba kati wano ewange gumu bbiri gw'okomawo eyiye eri awo kyaba akuyambye nnyo okuteekawo kiwempe kasana butayengeza maali. Kati ate gye wakomanga okuba ng'otambula n'emmaali eno yatuuka ne bintama olubuto lukuze nsulirirwa n'emyezi 9 simanyi ddi bwenzaala. Ate jukira kaseera ku kazibu omukyala ng'atuusizza okuzaala. N'embeera nga sikyasuubula bulungi ninga alimbirawo ekifo ez'ekifo ssente bwe kyatuuka bamwagala nga simulina. Ekifo bakisaba ssente meka mu katale? Nali nsasule mu katale bw'ogula omudaala for example emitwalo 10 otandika kuwampooza. Bw'oba oyagala okuwa ssente entono olina kugula mudaala. Wagulanga omudaala n'ogugula emitwalo 10. Kati n'otandika kuwampooza. Ate bwe twatuuka empooza neeyongezebwa nga tusasula buli wiiki yes week nga babala ssente ezo nti nga bogamba nti bwe obadde ku muno dabo osasula 2,200. Kati nga bakubala ssente ezo n'oziwaayo wiiki. Kati watuukanga weeks 2 nga tolinnye ku mulimu olw'okuba nti owulira bubi tolina maanyi nga n'omuto omwana olusi takyasoma. Olusi omusomesa yayitayo eno bannange waba kimama yikula nze amaanyi sikyalina ye maama ye yasookawo okusoma. Neno olubuto luleeta emize onyigira n'atalina kunyiigirwa. Kituufu. So kati omuntu eyandi omukyala ali yeeyo n'ogenda mu katale magezi kigosobola okumuwaako ag'omu katale nti munaye bizinensi eno bw'ogikola mu booti ne booti ne booti nze experience gye nnina kati ekyo nkimanyi. Naye ate bizinensi ya katale eyo bw'oba ogibaze bulungi nnyo n'otula ng'olina obudde si kukekejjana si lubuto si kufiirwa si kulwaza ozimbamu n'enju. Kubanga olaba 10 oyo aliko ssente nnyingi. Ettooke lye twasuubulanga kuba kati nze bwe nali suubulanga siringi 10,400 ng'ojjagamba ligenda tuukira wano 7. Enkota ya 7 ogitunda gumu kitundu oba kale gumu 2. Nze ngamba omuntu bw'alemerako ku kintu kyonna asobola okkifunamu kubanga obutale si bwangu. Butale bulimu amalogo bulimu effutwa. Kituufu kye bagamba nti abakyala bakolera mu butale sijja gamba abakyala abantu bonna bakolera mu butale basigamye nnyo kalenzi bakayita batya abaganda balina kalogo kalenzi simanya kalogo kalenzi gye bali munnanga balina eddogo lyabwe ng'ojja n'awantu n'agamba oyo muwadde ennaku 4 naye munnaye nga si wuwe ne munyumya emboozi n'olaba nga munnanga omuntu abadde aleeta emmotoka y'amatooke gengedde tebagalaba ne bw'agasa n'agamba 8 10 12 10 ne gengera n'agamba nfa kinadde ewaabwe. Business ebekulemye. Competition mu butale kye kintu ekisinza okulemesa abantu okukola. Gundi ansinga atya agisuula agisobola jijja bwe bati bagize kale n'ebyeka bidibe kyokka nga te mu katale kyemwayingira mu budde bwe bumu. Bw'oba oli awo oyinza n'okujja nga gwe wamusookamu. Tebaagala muntu aganja oba kati office nabeera nga akumanyi nti genda oyitaja gwoba ogenze. Oba ogenze ekitegeeza akatale tekaliiko bino nti neiba wange anyombesezza neiba wange ayeredde kasasire wange n'atamuyoola omuntu obusungu buva mu bbanga. Mukwana ayinza okuvuma n'akuwogoloza n'akuteeka eri n'akuva ne byagenda edda ye maama gwefulaga owakabi gwatunda ennyo goloza gwensi gwagirimu gwe abakazi obategeera bulungi n'obutale. Kati nze abadde ayagala okutandika bizinesi naye nga sinza agenda obbeerayo nkole omudaala gwange nfune omukyala wange kuba nze n'abakyala bangi abandi mukazi ng'ayagala okukola naye ng'ayagala watandikira afunika capital. Nsooke nnindemu emidaala gino egy'obutale. Tasobola kufuna akayumba bbali nga yaliwo nga togenze mu katale. Butale obwo n'omuntu gw'osuubira nti muntu mulamu manye emitima gino mizibu. Asobola okuba nekyakwagaliza gwe kyotayagaliza. Nze abantu mbalabyeko mu butale nawa munne ennaku 3 n'avaawo naye nga kati waliwo ekyewuunyisa ng'oli atunda manda oli atunda n'amatooke naye nga tamwagadde ewa atunda nnyo. Omutima omubi n'ofutwa n'enge bye biremesa abantu okukola mu butale. Ku Shaki Media kwe tuli mu programu ndi mukazi amanya nze Samakula Shakira nzikiriza mpumulemu ko katono nnyo bwe kati ate mukwano tukomewo nga akunnyonnyola bwava mu katale azadde yazzaako ki azze mu business ki kuba mukyala gambye ye akola guno na guli tatudde kuba ssente ajeetaaga wonna nno we kugambye ati gwe mukyala atudde wa katonyoma buli kimu ky'oba omanya kisoboka. Bwe tuva mu matooke ninjagala nkoleko omulimu nga teguvunda
like nga byentunda tebivunda nengamba oba nzigaddewo oba sikoze oba nkoze it is okay. Kati nno we nakolera olabanga onatero okutuka va kukidda egganda enansana olwo abantu bakulemesezza akatale nakavaamu akatale kubanga waliwo ne lwe najjako ko nenzigulawo nga nsanze omuntu alinga eyanabiddewo ku mudaala kalinga eyanabiddewo eddagala akatale bayiye amazzi walinga awali biki kiba kyerereza omuntu asobola okujja nanabirawo nkugambye nti nga walinga omuntu we yazze n'anaabira n'alekawo byanaabidde n'agenda ebbafu erya waliwo akatasa kaali ka bbulu waliwo n'otusapatu nengamba nfaaki n'omudaala nenguvaamu tutonzadde so nalina okubeera awo nakawere n'omwami n'awummulamu ebya safaari ng'alina okundabirira kufumba byogero bikibwe batyo nengenda ewa mama wange nanyiga nenvaayo bwe nayiiya nenga kati nina okukola omulimu kubanga nze sagala kutubulira awo sagala kulinda nnyo ssente ya musajja ekyo nkiwakanyiza nnyo nnyini ddala nga nina okuyiiya nenfuna obuyumba buno bukiyosiki waliwo omusajja yakampangisa awo ku muzikiti egganda awo yeebale yanziba waba yerabye ajja kweraba bw'akampangisa we yakateeka siwawe nanteeka muloosi weebale nnyo mukulu bwanteeka muloosi nnyini kifuna atuuka nansasuza ssente nga te n'akayumba nkasasuza yeetegedde nenkolerawo mu bugubi neŋŋuma nentuuza nnyini kayumba baali bamuyita Haji alina ssente alinawo n'obukalina awo nemunyonnyola omukulu baali bamuyita Kasuule nemugamba munaye nze bwe nazze nabadde mmanyi nti n'akayumba oli we kaliwa naye mbadde namuwadde emyezi 3 kaninde bwe naaba nfunye akasente kuba yansaba emitwalo 10 nemuwa emitwalo aga 3 kubanga nali nfunye looni yakakadde kamu mu Pride Microfinance nali ntuula wano ekitegeeza akayumba ka kiosk we kaali ettaka lyali lyamula n'akayumba nga kamula otegedde kati ate ono ye bwe yali ampangisa teyaŋŋamba nti akayumba we katudde si wabwe era ye mupangisa baakamulemesa gye baakamulemesa mu covid n'akawummuza ye yaŋŋamba nti kana akayumba wano we kali byonna byange akati mmala okusasula omukazi nga mpita neiba yali awo yalina edduuka n'aŋŋamba ye Ajati konze wange banaye mu bifo byonna erabye kupangisaawo aka akayumba kalemerera eyo omukulu togenda kukola nemugamba akatugezese nze kyo sikikiriza ekyoga nti omuntu agenda kukola buli omu n'omukisa gwe buli omu alina riziki ye oba bo baali bakimanyi nti olwedde buli akolera mu akakayumba tafuna olw'okuba kaali kamaze ebbanga nga tekakola ono bwe yakaleeta yakawummuzaawo so kati ndowooza oba yali amanyi yali antiisatiisa yali amanyi ndeetawo dduuka simanyi nemugamba naye nedda wano njagala kutandika kuleetawo ngoye biki biki nangamba ngoye bakyala ojja kukola amangu nnyo n'embiro kati munaaye bwe namala okusasula bwe namala okusasula munaye abantu tebaagala kubalinanya bizinesi era bw'alaba omuntu ng'azimbye amaduuka akuba bajeti nga nnyini ttaka akuba bajeti nga nnyini ttaka n'agamba kati awo gano gabadde galina kutunulira olw'okuba alaba gamutunuddemu egenda ba competition eri eriringa erigwa asigazza butto n'amasa ono aba aleeta naawe ebintu of course kuba dduuka liba lyakaggulawo munnange omusajja teyankaluubiriza ate bwe namala nenzira ku lutalo lw'amasannyalaze ng'ate amasannyalaze akayumba akaninaanye nago nina okugasa boona ate n'agampa sobole okulindalindako okukolerawo munnange nga nyingira owino nga ntandika kusuubula t-shirt gundi buno obusati bwa shifoni kati waliwo ze bayita mwe balonze ne baga nti kati kuno kulanguza maali like nga bonagamba basobola okutunda emaali okuva Monday paka Friday ne balanguza Saturday ne Sunday kati nga balonzeemu gwe n'ogenda oyiribe n'emaali olaba oba ogijjamu ekiramu mwe muli okwoza mwe muli ogigolola yes mwe muli n'okugiddaabiriza saayina ddami kyobugagga kye nalina hanga na bwongo nakakiyosiki na bwongo gamba nti ndaba abantu nga bokyeza obuma bwa holding sibulina nagenda kuba n'ababajja nemugamba olaba nemugereza kye nali njagala kinjagala okuba akabaawo nga kali bwe kati nga walika emideno nali bwe kati kateeka ebbali n'ebbali mpange engoye ng'oli bwajja akebera kuli bwati nga ziri ku hanga ne bankubi nenfuna obuti nembuteekamu mpola mpola nenfuna obusente bwange nensuubula engatto bwe nsuubula engatto munnange sijja gamba nti saakola nze nina omukisa gwange ogw'essente nakola
ebyaddala nakola ne looni nenjizayo ne bampa n'endala tuyingira mu campaign manyi ndi munnabyabufuzi njagala nnyo campaign akati nga bampita tukole campaign bwe bampita tukole campaign boutique njiggadde olwo ngeze kuyamangu esente otegedde nnyo ngenda mbale oli angamba ogenda kujja tukole lero tetugenda kutambula nenti ogenda kumpisa mu bantu mu zone yomo tulabe bwe tugenda okukola nja kuwaayo kasente tukategereganye ezo ennaku 2 yandi disappointing ate nafuna abalala ne bamutambuza mba nina wentudde nkyawulira ennaku yange ku mutima oli okumpita nanzija ku mulimu twakasente twakakkiriziganyizza ate simutambuza takampadde tanyinyonnyodde nasuze nandize wange kunkubira simu ali assalamu alaykum salam oliwa bakumenye kuduuka boutique sokoleke kioski bajimenyoro yakamalawo banga nali nkoze mampezezaawo emyaka gyange 2 anga ndi wa kitalo manyidde abantu omanyi ndi musaze saze mbamanyi mama nakajja bale gundi salamu alaykum atefa abasiramu nezisalamu otumanyi negola batasaanidde ogimu wano ga kasita musiraamu tuli ba ummemu munnange nga nzija bamenye engane muntu kyamenya nazaawo akayumba yamenya atya teyamenya kufulu yasumulula kufulu namenya like bana baba wali busiro bakale buto sayina kufulu 2 nagalanga bweru yamonda toggalayo ekinyolo kye bali bateeka kyali wansi nnyo nga tasobola tuusaayo mukono kati nagalanga nenzigala ebweru neŋŋamba bano bonna bayinza okunziba nga tebawulira nga wano waliwo enju neerabidde nti bizinensi si yaabwe yange munnange najja bagguddewo oli nga yalonzeemu engatto zaayagala ennungi kati kakioski ako nali nafuna omuntu nayokya nga yakubirako akakimba bwati nga bonapanga bizinensi yo ti nga nfumita bupiri nempanga engatto of course oba olaba ezimiisinga nezitamiisinga nabba engatto ng'atabba peezezi teyabbako peemwemu nti anfiiriza nti bizinensi enneme bwe yamala olulonda mu byayagala naggalawo ekinyolo n'asika akajja kati ono neibe yali anninaanye yagaana yo n'omukyala balaka bamubbye kuba talina lwagenda n'akola ki n'ateteekako kufulu ate n'ebbanga lyamaze ate yaŋŋamba taliiwo naye nga saamalayo na wiiki ennaku yensonga y'okwogera ne bwokuba si ku bizinesi kokka kirungi nnyo bwobanga naddala nga bantu ng'okyapangisa n'obeera ng'ogambako abantu b'obeera nabo ti munnaye tugenzeko mu kyalo tetuliiwo buli kakoona aba awulira okitegeera naye bw'otamugamba yesu naye gwe naggamba kaakati nga nkubira omwami mugamba bammenye nga ngamba mayinza kyogenda okukola manyi ffe tetwayita maama gundi byalema kati za kyogenda okukola ngenda kujja tuggyemu ebintu bidde waka otundire waka kasita oli maketi ya mulungi tugenda soka tuguze nga baneiba ebintu ebyo nanga naye ani yabbye engatto ne mugamba simanyi nange engatto nsanze bazironzeemu simanyi byabadde bitya simanyi byagenze bitya nga wayitawo ennaku 2 nga bw'ogamba kangende ndaba omwami oli mukwase ayina nga bw'ogamba bakyogera batya mukwase mu butongole akayumba ke talowooza nti sajja mu bintu ngenda okutuuka nga neiba wange nninaanye yali atutte engatto zange amabala gange nga bwe yazironda wali we yazitimba ewuwe kati ewuwe mukama asonyiwe waziraba otya n'omanya nti ye yazitutte tosobola bbanga tomanyi kintu kyo kubanga wakuba kateni wazisanga wabuluzi wempetera bwe nti kukoona ku muzikiti weewaali omukyala nga nange nkolera wali emmanga naye yali atunda ngatto oba eyabba ye yamuguza oba yakolagana namu nze simanyi kubanga nateekangako price nti omuntu ne bw'aba ntundiddeko ate ye teyateekangako price ku bintu bye kyokka ezange zaaliko price nga nkolesa kala ya green nga gye nnyigako nga sikolesa peeni nkolesa maaka ya bread era nga kyekiriko ng'era maaka kweli nkolesa nga 10k 15k nze yawonga wakasoma bubi yerabira okuzina yandi kakati bwe yandaba ng'era omuntu akoze ensobi naguma ne mugamba assalamu alaykum wa rahmatullah nagira atananagirako nga twetwetolera salaamu teyaŋŋambako oba banzibye naye ng'akimanyi banziba nawe tewamunyigako Allah yaŋŋumya nagamba Allah ye yampa njagala amunsasulire naye kye bali mukola kiwulire kakati nga bw'ogamba nti
owete olina mukwano gwo gogamba ajja tyakusanga banenga bibi bakubye tinaye nga ate ndabye nga teziringa ezo kali ka size ke nali njagala nkalabye wagundi namugambye ekigambo kimu nti simanyi ninga tempya zifaanagana ekigambo kye namuddamu naye nga mpulira ennaku ku mutima kuba obadde otobye natoba ebintu nembizi ewaka munange nembitundiranga ewaka kati ewaka we twali twapangisa walingawo ekkubo wetuyitira wenakuba akatimba ebweru ne bakocha holding netandika otundirawo engate engoye nenzivaako ezine zali zisigaddemu mu kakioski maleyo bizinensi yange maleyo looni mbere nga mbalansinze kubanga yo looni tobanyumiza bakubye tofiirwa tolwaza lyeteeka lyabwe ate ku benchi twatulanga mukaaga nga bwoba totutte sente banno tebabata sente zirina okuba nga zijjudde kati so nalina okumalayo looni y'abantu mukama nakusasira n'ogimalayo tebyavaamu bulungi kuba nti wali kati omuntu wabadde akumanyidde wano yandikuwadde 2,000 mama naka otandise omwegayirira naye akugamba nga bwe bitatambula nawe kano katoopu kagule kakutuuka nokwogerako ebigambo nga 8 enengato nno size yo enengato yo gigule ebba wange tanampa kale bwe batukibanja mpola nojjamu akatono nennyongerezaako nemmalayo looni y'abandi nenva mu pride tutuuka tutya okujja essaawa zino okubeera nga toli muzanyi wa firimu nze mukama wange Magezi Ronald ekyengera yeyandeeta mu bya firimu yandabangamu talent naye nga neenyooma nasa kati dumu neŋŋendayo ekyengera nambuuza ebibuuzo nambuuza oyagala kuba sita oyagala kulabikirako ku TV oba kine mugamba ane ku ssomero nazannyanga ebyo nze ku ssomero nawandiikanga ku Jole Primary School nga we wabaawo omuzannyo nalinga wa tabbo nga ngutuulamu oba kukaaba nga ze seetaaga kunkuba oba kuyomba mbanga nakapanka oba kusesa bantu nga ndyoke naturally talent wali ogirina nga njirina era buli yantulangako nga gamba nga badirector kale batya okukiŋŋamba manye abazanyi tulina etabbo bwe bakuwaanoomera ofuuka ekizibu ofuuka ekirala banno tandika obbalinnyako ng'olaba oli wa waggulu bwe buzibu era nze ezo kkala zammwe nzitya kubanga ezo kkala zammwe enjeru ezo bwe bakuleeta naye abalaba nga owa black oba tosobola naye nze nina talenti yange abaalaba nga tasobola muki ye aba amanyi bw'anaaleeta fesi egenda zannya kubanga nze eyo challenge nagirinako awantu mukama wange ampita ozannyo omuwala yajja nga alina akabina akakoma eri nali mutono ngezze bugezi kati ne bamugamba ogenda zannya n'oyo n'agamba ani just look at me you know nengamba mbadde manyi talent eba talent ye teyakimanya wabula yebatuwa buli omuteeka talent yo ku table bwe nagiteekako maama nayagala atankoleko omukwano nga tekikyasoboka netulemagana munaye Magezi nampa project yokweraguza negenda ku ABS twakola project nyingi nnyo naye nemu ati mulimu obutayagaliza naye kulemerako mulimu oli bwakulaba nga olina talent asobola n'okukujja eteekako kyotakoze ng'oba oli awo omuntu mukulu naga akamuleke bwe bulamu kaakati bwenva eyo Magezi batandika project ku Bat Valley gye bayita Comedy Junction Sansabula yabeerangawo buli Lwakubiri mukama wange yandeeta no joining nze senyuma nga bagamba nga abazanya kino mwambuke nsakimanyanga nalabiranga ku stage nga nninnya abagenda okukola kino mubyaze saalindanga bano abalinga bakikozeemu balinga tebannasituka mukwano nze nga nsituse nga senyuma nzanye obutabo nzanye siina nenenyigira mu bya festival buli wamu nzanyeewo era okakasa nti emirimu gyonna gy'okozeko ne experience z'oyiseemu zezikutuusiza wooli essaawa n'obugumiikiriza kiki wandigambye omukyala atudde waka eyalowooza nti essuubi ly'amakwangu butenyooma gwe buli wobeeraawo n'ogamba nti ekintu nkisobola atandika n'olukumi lw'olina kubanga nze kamwa kwogera emirimu gye nkoze miyitirivu nnyo n'egimusinza ginnyonnyola nakolako liquid soap ne mutambuza mu masomero nayo project yange naye ng'oli bwagira n'amukolesa n'abanga atayagala akadomola ayagala akakuwe mutwala akunyoma akussa naye yes n'atandika okubuuza asimanyi aba NBS bategerako nti ono gundi ali ku mutindo n'akussa naye nze nnemerako buli ssaawa sikkirizangako kuwanika era omuntu bw'ammalamu amaanyi ntuula mu kasonda ne ŋŋamba ye wakikoledde nze ndiki
tukyali mu Uganda nga ngoma. Sign out wano we tuli sigenda kusukkawo gwe omulungi ali ku Ndi Mukazi, ali mu program ya Ndi Mukazi essaawa zino atulaba. N'okwongera okujjukiza abakyala mwenna bempangala aba Ndi Mukazi Charity Organization. Ngenda nnyo ne mbabuulira nti si kirungi muntu kwenyooma. Teri kisinga kuleeta buzibu mu nsi muno nga muntu kwenyooma nti kino sikisobola, kino kyensobola, nze bampe kino, simanya nze ndi wa black kino sijja kikola, nze ndi mutono nnyo ate abakyala wenna abagenda. Bulijjo okoma okwenyooma oggwamu essuubi, bulijjo okoma okwenyooma ofiirwa bingi n'okuyiga tokola ki n'okuyiga toyiga. Amannya Ssemakula Shakira nga ndi ne Zubeza ki bwe tusinkane olunaku olulala. Sign out.